balamusizaako mwenna. Mbebaza yonna gye muli bayeekera bannange. Amawulire agaliwo njagala okubategeeza nti Abanyarwanda batuzannyidde ku bwongo emyaka 36 beddu. Amawulire agaliwo agamba nti Kakwenza baamukutte ne bamukuba emiggo ne bamuggyako pasipoti n'amala n'alinnya ennyonyi n'ajja n'atuuka mu Bulaaya wano yazze wano mu mpuku y'Abayeekera. Kakwenza bw'abanga ddala ali Rio, that's good. Naye Kakwenza nja kubawa ekyokulabirako nti mu myaka nga 10 egiyise omwami Sejjusa yajja wano n'atuzannyira ku bwongo n'ajja mu mpuku z'Abayeekera. Tugenda okuwulira kubanga nti yazzeeyo bamuwadde n'ebifo. Kati n'ebya Kakwenza mu bigenda empola. Bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba, naye eriiso ly'omuyeekera awatukula weewalaba. Bw'abanga mutabani wa Kaleekezi yakutumye wano tukette, totusobola n'akatono. Ekyo kimanye. Mwebale nnyo okumpuliriza.